Toto obolyao agezako okutuukiza kitubale tugamba nti ba celebrity abasinga yes, especially abakola ku TV ne radios abakyala bakozesa emirimu egyo kuba nti obolyao batunda akaboozi n'okuba nti batunda ensolo zaabwe magezi mpola mpola mu mwezi gumu n'ekitundu myezi ebiri. Zara Toto akyusiza abasajja basatu wetwogerera yafunye Don Bahati yamuli amatooke. Kitegeeza ki nti obolyao byetugamba bituufu nti abakyala bakola ku TV ne radio oba malaya atukwaniriza natera mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne dobozi wa Peter Ntambi Kimso number Rich Boya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe subscribinga ate nawe otanaba kuba nti osubscribinga ngamba kasere nti osubscribinga tugende mu maaso mpola mpola. Mulekerawo obwenzi, mulekerawo kulowooza nti okwegaba kwe kugenda okubaleetera obugagga. Mulekerawo kubeera abanafu abakopi mu mitima ngamba bakazi mmwe mulekerawo kubeera nti mwetunda mu bintu ebitayamba. Once you give out your legs like that, you lose respect and you lose important and potential people. So always decide to respect your legs, decide to respect your heart, decide to respect your husband, and start respecting yourself. Know your value, know your worth. Stop giving out your legs just like fa ngabano betulaba. Bampita Ntambi Kimso mkutu guligomo Uganda Mukamoli. You can follow me on Facebook Nkosa Ntambi Kimso. Then wali ku Twitter Nkosa Kimso 16, genda ku TikTok Nkosa Kimso 16, atenga ku Instagram kozesa yes Ntambi Kimso 5. Webale kumanti otambula naffe blood olibademu kuba nti oleka opinion yo mu comment section and tutambula fenna mpola mpola tubulire bichi byetaddeyo nakulwalero. Yes, I'm so disappointed but not disappointed because I know, I expect, I've ever seen, I've witnessed, so I'm not so disappointed with ladies abavayo nga bali mu celebrity life ne bavayo kuba nti betunda n'okugaba obuntu bwabwe eri abasajja bali awo kufuna mu sente. Bagamba nti beauty without brains always legs suffer and your puss always get terminated with lots of dicks. And now musajja mukulu oba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zara Toto y'omu ku bakyala bali awo ennaku zino abasinga okuba nti batraininga mu media, y'omu ku bakyala abasinga okuba nti bakola celebrity gospel wano mu Uganda, era ng'omukyala ono ebintu byakola abantu babyagala mukuba nti mukyala si mubi nnyo, si mulungi nnyo naye si mubi nnyo, omukyala mubalagavu bulungi, omukyala ono mukyotala alina ebintu bingi abantu bibagala. So nolwekyo mukuba nti obali awo ali ku NBS TV ezimu ku TV ezitasinga okuba nti zirabibwa Uganda. Mchalo nyo afunye connection ne yes, mchalo na afunye connection, afunye ebintu bingi okuba nti obali awo yes agenda maaso n'okuba nti akyusa system nga bwetambula mpola mpola era nga abasajja bangi batandise okuba nti bamulaba. Recently oba last year yavaayo n'atulaga omusajja nga bamuyita Don Mafene. Omusajja oyo obali awo yes seyali mulungi nnyo nga bwe bagamba naye ate obulungi bw'omusajja tebeera beauty. Musajja Mafene bamuyinza okumuyita Sandy Masavu. Omusajja ono si mulala bamuyita Don Solo. Don Solo y'omu ku bavubuka abava Nigeria ne bajja e Kampala okuba nti obuli awo bakola ebintu byabwe n'okuba nti batambuza bizinesi zaabwe mpola mpola. Mukujja wano yalaba omuwala ku TV nga si mulala bamuyita Nalmansi Zara oba Zara Toto mpola mpola. Zara Toto n'agenda mu maaso n'okuba nti naye tega mpola mpola twagenda okulaba nga Zara Toto amaze okuba nti atwanjulira omusajja ono mpola mpola mu kubula empisa n'obwamalaya bw'abawala be Uganda, abawala abateewa kitiibwa, abawala abazunga, abawala abanonya abasajja for survival. Obuwala bwe Uganda butama muzunga nnyo mwetunda. They are like yes samu kumanti oli awo omusajja ono yayita tegedde mbeera z'abakazi be Uganda ze bayisaamu mpola mpola. Don Solo yatandika okuba nti oli awo alaba emize emibi egya Zara Toto, yatandika okuba nti amwendako, yatandika okuba nti aleeta abasajja, yatandika okuba nti ajoga omusajja ono nga Zara akozesa ekintu kimu obulungi n'okuba nti oli awo akola ku TV. Musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Don Solo yagezaako okuba nti akakkana era nga twalaba nga abakyala abo batandika okuba nti bamwesomba. Twalaba olutalo Amanda there so ne Zara Toto nga betwala speed. Amanda y'omu ku bawala batandika okuba nti bawa omukyalo ono obuzibu naye nga ate Zara Toto yagenda mu maaso n'okuba nti obuli akakkanya. Don Solo yasobola okugumira
obwenzi bwa Zaratoto, yasobola okugumiikiriza ebyekisiru Zaratoto bye yakolanga, yasobola okuba nti agumiikiriza obusirusiru Zaratoto bwe yakolanga. Omusajja wattu n'agoma lwali lumu n'abikoowa, era omusajja ono yagamba nti ekimala kimala, mbadde mukakamu, mbadde easy, mbadde simple, nosalawo okuba nti otakinga for granted. Era bwe twogerera Donsolo yasalawo okuba nti akwatamu ebibye byonna n'abitwala. Zara bali mupangisa ennyumba ez'akabi, bambi omusajja n'amugoba era twalaba obutambi nga Zaratoto bali awo akubibwa mpolampola, yasibibwa emigubu yakubibwa, era okuba nti omukyalo ono ya disrespectinga mama wa Donsolo. Donsolo yes, Zaratoto yagenda mu maaso n'okuvuma Donsolo Anas ku posti za Snapchat, n'amuvuma mu bantu, n'agenda n'ayita mama wa Donsolo beach. Bino nno Donsolo byonna yabiraba, n'agamba nti si lwa bulungi, si lwa kuba mba oli wa kabi, si lwa kuba nti oli awo Justin mba oli wa kabi, tolina kyanjawulo bakazi balaki batanira nga Donsolo oba omusajja ono mu Nigeria asala okuba nti asiba omutima, n'adappinga Cheetah, n'adampinga omukyala era mumazeko emirembe, omukyala azunga, omukyala ayenda, omukyala akola buli kimu ekyekisiru mpola mpola. Bwanono Donsolo nga amaze okusuulawo omukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Zaratoto, bamaze okuba nti bamukuba empya aswazibwa. Zaratoto yagenda yakera ku makya n'atulaga omusajja omulala. Omusajja ono teyali mulala, omusajja ono abadde muyindi oba muzungu, omuyindi yes. Yagenda n'atwanyulira akabebi n'agamba nti mponye obusajjasajja, ntonye sisajja ekibadde kitalabikako, kati nfunye portable size. Era nga Zaratoto babadde bagenda simanyi biki ebyo, yes, hotels nga bazunga, bagenda Mbarara, bagenda mu Northern Uganda, bagenda Karumawa, bagenda mu parks ez'enjawulo nga bashawalinga love. Wetwogerera omukyalo ono byonna teyabirabye mu mwezi gumu n'ekitundu. Wetwogerera Zaratoto yakwatibwa ku kamera nga kisinga ng'ali mu kaboozi ne Donsolo. Zaratoto yakwatibwa ku kamera ng'ali mu kaboozi ne Doni Bahati, ne bwe ngamba Donsolo. Doni Bahati mpola mpola nga yali mu system ng'amukisinga, ebifaananyi ebyo byatandise okuba nti bitrendinga ku social media nga Zaratoto alina omusajja omupya. Wano twakakasizza nti abawala ba Uganda bamalaya, abawala ba Uganda baavu ku mitima, baavu mu magezi, tebalina mpisa, bonna banoonya kuba nti bakozesa basajja. Abawala bano abatagala kola obaoliawo abalowooza nti obusolo obuntu bwabwe bagenda bumalira mu kuba nti begabangulira ku basajja. Twagenze okulaba nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Donsolo, yes, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zaratoto, bw'atyo asuddewo omusajja ali wa Doni Bahati. Doni Bahati omu ku bagagga oba basangoma bali bannayuganda benamu ku kasente abakolamu nga bava oli mu ggwanga lya South Africa nga bakola omulimu gwa kyeferefere, bazze mu Uganda batandika okuba nti bayingira system. Letwogerera Zaratoto atuddewo omusajja gwabadde naye omuzungu katali wa Doni Bahati. Bingi byogeddwa wanono, bangi bavudde ne batandika okwogera beboogera, era nga bingi ebyogeddwa. Uganda ba celebrity abasinga especially abawala balukinga bagenda mu basajja for survival, era nga okufuna omuwala ali realistic mu Uganda kizibu nnyo. Abawala badda mu kwetunda, abawala zaabwe za kisiru nnyo, begomba obuntu butono ne basalawo kuba nti obaoliawo begabangula mu basajja. Cheetah yakwatibwa, bintu bingi ebitandise okuba nti ebyogerwa. Bagambye Zaratoto tubuulire wagwa nti kiki kyokola. Omusajja mu nnaku mu myezi 3 wakakyusa abasajja 3, kitegeeza kyekyo mutubuulire mpola mpola. Zaratoto agamba nti awali akasente wagenda, agamba nti yes kijja kijje, ye aliwakuwako buli omu amusala mu maaso. Nkugambye omukutu guligo mu Uganda mu Kamoli, Mampita Ntambi Kimso, Dinamo Rich Boya, Maxudi Junior. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti osubscribing, agenda ku Twitter Kimso 16, TikTok Kimso 16, Facebook Ntambi Kimso, then Instagram Ntambi Kimso 5. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti otwagala. Zaratoto yasuddewo omuzungu we, nasalawo nafuna omusajja
omusajja omulala. Nkugambye Zara Toto yasuddewo omuzungu we nasalawo nafuna omusajja omulala. Bigambo bingi bitandise okuba nti byogerwa, bangi batandise okuba nti mbogera bagamba Zara olina ekikyamu, tosobola kuba nti ofuna omusajja mu wiiki emu ate n'omusula n'ofuna omulala. You are the problem. Vamu ebyo Bampita Ntambi Jimso.